webale gowe nagenda maaso n'okubanga osubscribinga wamu n'okulaba n'okusharinga ku Kakos Facts 256 kansubire nti buli kimu kiri bulungi side eyo. Olunaku olwaleero mfunye simu okuva ewa Ziza Bafana kanti era nange kubidde kweno ngeno network teriiko kubanga network teconnectinga. Hoteli wavuddemu oba okyali muzeyi tukyali mu karantini munnange batusalira 14 days result tezinadda but anti bo baba balindo spending. Bafana ono yasala ensalo n'agenda n'ayimba Tanzania. Abadde anyinyonnyola mu bigambo bya nyinyonyodde abadde ngamba nti Tanzania abantu tebambala masiki, wane Uganda twambala masiki, paka bamugambye Tanzania ne Uganda. Bafana ono yasala ensalo n'agenda n'ayimba emutukula naye ng'ekyamutwalayo yali afunye kasho ng'agamba nti enjala yali emutira mu nyumba agenda ayiye nga bw'omanyi. Naye nga bw'omanyi wane Uganda nti ekirwadde kya COVID-19 kikyaliwo era nga n'ezimu ku districts oba oliawo ezikyali ku muggalo zeze zirinaanye ensalo. Ye Bafana ndowooza ebyo tebyamujjira mu mutwe oluvannyuma lw'okuba nti baali bamaze okumukubira akasimu ng'ate akasimu kalabika kaali kamaja koye kagenda ayiye. Story eno mbadde sinagikola lwaki nga nkyagyetegereza bulungi nga nebuuza kiki paka Bafana yennyini nanyinyonnyola nentegeera. Bafana agamba ali mu hoteli gy'atayagala kwatuukiriza mannya naye ng'agamba ya bbeeyi okusinziira ku ye ate taliyo yekka waliyo abalala. Yeraliikiridde agamba nti singa sente zimuggwako ng'ennaku 14 ze baamuwa tezinnaba kuggwako agenda kukola atya? Ate ng'atidde agamba ennaku 14 ziyinza okuggwako ne bamugamba lindamu ennaku endala 7 sente ze ziggwewo oba oliawo ne mukaseera kana agamba ze balya tebazirina kubanga we bali wa bbeeyi ate n'ekirala akasente oba oliawo abadde ayagala kamuyambeko okubaako ng'akola ebintu ebirala. Nga tannaba kugenda mutukula yasoose kukola katambi. Mu kukola katambi ng'ali mu Bayibuli. Mukama tukoze olunaku lwaleero kubanga olwaleero lwa Sunday mu mbeera gye tulimu ey'ekirwadde kya karantini ng'ogyeko ekya coronavirus era namukwano wange yangambye nti muganda wange enjiri gy'obuulira tolekeraawo. So n'olwaleero twagala kusoma mu ngero essuula 29 olunyiriri olusooka olugamba nti omuntu akakanyaza ensingo ye bw'anenyezebwa emirundi emingi alimenyeka nga tamanyiridde awatali kuwonyezebwa. Abatuukirivu bwe beeyongera abantu basanyuka naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda. Buli ayagala amagezi asanyusa kitaawe naye oyo abeera n'abakazi abenzi amalawo ebintu bye. N'omuganda alina olugero nti akakyamamamera bw'okagola kamenyeka bumenyesi. So mu mbeera eno waliwo abamu ng'embeera eno eri mu tukosa ey'ekirwadde tukkirize tukose ya corona nti weeri naye ya karantini tukkirize nti neyina ebintu byeri mu kukyusa bingi era alina omwoyo alengere wala. Mbaagala nnyo ebigambo ebyo mbasaba mubitambulire bwera tubitambuliremu ffenna. Yakoze akatambyera ng'ali mu hotel gyali eyo ng'agamba muyambe bamugjeyo. Kale nno katumusabire ate bayinza n'omuggulako omusango gw'okusala ensalo kati nakyo kiri awo. Banyabera basaba tubalamusizeeyo amanyi ddoboozi Kasendo Richard ne muganda wange DJ Shan tuli wano okukiriyalinga ebintu ebimu ebigenda mu maaso eri abawagizi baffe n'emikwano gyaffe ndowooza n'enganda zaffe abadde bali waludi olwabiri ebigenda mu maaso ntwakwatiddwa. Of course twakwatiddwa nga tuzze ku saidi ya Tanzania okukuba show. Twayiseewo ku boda ne tuyingira Tanzania mu ngeri ndowooza etali kiriya naye ngera omanya amagye enjala egaluma nga tegakyalina busobozi na buyambi negasalawo mu mbeera y'okugamba nti tugende tunyakule oba tugende tuzze emisango. Agenze n'akwata obusente bwe baba bakuwadde osobole okutwala obulamu bwo maaso n'ebiddako. So twasazeewo ne tugamba katugende tuyigge akasente. So embeera teyagenze bulungi, show yagenze bulungi kuba twagikubye ne bera successful era yo yaweddera ku makya abantu ne baba basanyufu kubanga sadi gye twagenzeeko ekyatututteyo si kumenya mateeka yo ebintu bitambula bulungi. Ate era tetwamenye mateeka lwa nsonga singa twamenye mateeka immigration yalibadde ng'etuvunaana naye byo terina kyetuvunaana. Awantu we twakoledde Abana-Uganda we bali basiba bagendawo nakati gye bali Abana-Uganda. Awantu we twakoledde ye side ya Tanzania ne still esigala border ya Mutukula. Abana-Uganda bagendayo ne bacakala ebbala zikola mpaka ku makya. Ffe tetulina musango gwe twakoze nti twakoze eki.
kyobumanya yes kale tuyinza okuba twamenya amateeka nga bagamba tutwayingidde Tanzania mumenyi w'amateeka naye awantu we twagenze n'abatukutte bennyini bagenda era gye basiiba kitegeeza nti twagenze awantu abatuufu aw'okubeera olw'embeera ne tusaba banyabo ne bassebo nti twagala na kuyambibwa nti bwe batukutte poliisi eri ne tukwasa poliisi eno ewaffe Uganda ne tuteeka mu mbeera y'otukwestioninga byonna ne tubiyitamu ne bayiza ne tukwasiza health ne tuwala ku test ya COVID-19 results tezinadda so twamazza batadde mu quarantine gye tuli mu hotels wano tulina expenditures z'amaanyi nga twagala kulaba nga tushiftingibwa tuzibwe e Kampala mu bifo byaffe bye tusobola okumaintaininga okusobola okubala mu quarantine eno era nga tujja kusaba ne bekikwatako nti bannange tuli bubi ekyatuleese okuba nga tukola ekintu nga kino nga gavumenti nga yatuganda ne boda yaziggala tubadde tukimanyi naye tubadde tusobola kufanjala tubadde tusobola kugenda mu mbeera ya bubi okufuna okubeerawo so ne tugenda tweyiye mu ngeri emu endala twagala kusaba tuyambibwe era tusaba kuyambibwa tujjibwe emintu yemutukula tuteekebwe Kampala gye tusobola okwafoodinga kubanga eno embeera yayo tetugisobola ne ssente zennyini zetwetaaga okusipendinga eno ebbanga eryo lye balina okututuumira eno tetuzirina so kye tubadde tusaba tuyambibwe okuva eno ffe tetulina musango gwe twakoze ffe kyetumanyi kubanga twakoze buli kimu nga tumanyi nti tukikolera mu butuufu bwakyo naye ffe waliwo ensonga endala eziri emabega ezeekuusambu kubanga performance zaffe zabaddemu okuyita bannaffe abawagizi ba Kyagulanyi oba abawagizi ba people power of course kuba ku stage twabadde of course ffe kitegeera mumanyi ekiriwo abantu baagala ki ate era omuntu oyogera kulinnya Bobi Wine oyogera kulinnya Kyagulanyi enduulu amaanyi gaba mangi naye nga abamu kibanyiza ate mulina okutegeera ekintu kimu nti omuntu bwe mba nga nakedde ku makyanga mpagira Bobi Wine gwe mba mpagira nibona nkakasi genda muvaako of course nze ndi muwagizi wa Kyagulanyi kati nze nibona nkaka nti mkyuke oba nkole ekyobanjogere gwe byoyagala sigenda byogera okitegeera blood so nze mbadde nsaba nti batute kubanga singa babadde baagala kugamba nti twakulozinze okukuŋŋaanya obulwadde baali badde bakwata ebbaala yonna ne bagiteeka mu karantini naye n'abakulu bennyini bannannyini tukwata baalimu mu bbaala ne batufuwa ne ssente kitegeeza baanyumirwa sho kati ate ne babiteekamu ennugumba olw'okuba tuli ba people power ba blood naye ng'ebyo ebintu byonna birina okuvaawo buli muntu yenna alina okuwagira ekintu ky'ayagala obanga batusibidde wano mbu olw'okuba tuli bawagizi ba people power banne batukkirize naffe tuddemu tukole tetukola tetwogerwako tetufiibwako tewali kigenda mu maaso tusaba tuyambibwe kuba amabanja mangi okitegeera abayimbi tetwogera gamanyi image yaffe yokuba nti no tuprotecting image yaffe kizibu omimbi okuva eri golaba mu vidiyo ennungi n'agamba nti enjala ennuma so